amawulire. Batanu n'abavuwa okufiira mu Bubende Iganga. Abakakiiko ka Paalamenti akalondoola ebitongole bya gavumenti basekerera abakozi b'ekitongole eky'ebyentambula y'omu ibbanga abandi be baagandiisanga nga tebasobola na kusoma mayina gaibwe. Abaminisita y'ensonga ez'omunda mu iwanga bakubye enkoto olw'abantu abaafuna endagamuntu da Uganda mu bukyamu abali kubiryanga buti bali kwenda paasipooti. Wasuzeeyo tyateze nabbasa 89 obukutukulomna kusaa endala y'ekyanco okukalina obiteddakiika gano mu kibuga eky'omwedde ndagavu akufudemba amakobo gaife gakusomera ndi Joshua Elieza Isabirye. Abantu batano n'abavuwa okufiira mu Bubende obw'endawulo mu disitulikiti ey'Iganga nigale mu bitundu kumpi bya Bugweri era ng'agali kuvaayo galikoba ng'abandi bafiire babaire ku pikipiki owundi emmotoka emubanze mu ngeri etategeerekeka. Anti omwogezi wa poliisi mu kikeerezi ekya Busoga East n'owekitibwa Diana Nandawula mwena ali n'ebisingawo. Abantu batano be bafiidde mu bubenje bubiri obwaguddewo akawungeezi k'olunaku lw'eggulo nga bana ku bo babadde ku piki namba UFJ 649G nga bano akabenje bakafunidde wali Namasoga ku luguudo oluva Ejjinja okudda Iganga mmotoka etaategeerekesebwa yabatomedde bonna ne bafiirawo nga kwaddeko abasajja 3 n'omukyala omu ate akabenje akalala kagudde Idudi mu luguudo oluva Buyanga okudda Busembatya ng'omwana ow'emyaka 4 yatomeddwa yategeerekese nga hawula mutisi emmotoka etaategeerekese naye n'afiirawo. Emirambo gy'abaana abafiidde Namasoga gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'Iganga ate ng'ogw'omwana abazadde bagulina naye nga gyonna gigenda kwekebejjebwa n'okwongera okunoonyereza ku bubenje buno nga bakugenda mu maaso wamu n'okuwenja emmotoka zino ezenyigidde mu kukola obubenje buno nako kujja kuteekebwamu amaanyi okulaba abantu bano nga bavunaanibwa okukola obubenje obwaviiriddeko abantu okufa.